nsiba mbagamba nti mumbuuza ebibuuzo singa oba olina obuzibu mu kisenge obeere nga ombuuza. Mwana muwala yambuuziza nti kojja nkoze ntya okubeera nti omusajja anzina mu matumbi eyo. Kakati gwe wena ali eyo wegala omusajja abeere nga akuzina eyo mu matumbi ag'obudde saawa 8 eyo, kubanga abamu bambi abakyala muyima nnyo, naffe tuyima ne kusituka n'owulira nga oyagala kubeera nga ozina munno, naye ate bino osaanye okubeera nga obimanya. Ebiseera ebisinga bwe mbeera mbadde mwezinye ku ssaawa tugezenga mukaaga abamu ojja kwesanga nga omusajja anyuka leeti n'akomawo akasaawa mukaaga mulidde ekyeggulo nemwebaga nemwezira nemwebaga. Ebiseera ebisinga omusajja ye aba amanyi kiwedde, kati obudde bubeera bwakwebaka essaawa ezo eziri mu makkati g'omukaaga n'omusango oba 8 nti omuntu aba agenda kuwummuza ku bwongo ate asobole okubeera nga enkyaka abeere ng'akola ki ng'akola. So mwana muwala ali eyo weegendereze omwagalwawo engeri gy'omutegeeramu kuba buli kimu kyetaaga kwetegeera. Bw'onoova eri n'obeera ng'ate omukambuwalira ng'ate jjukira omulimu gwe agukola n'agutuukiriza, then mujja kubeera ate nga mukyawagana. So sooka otegeera omuntu wo. Communication kyekikulu mu kyo. Bwe munaabeera nga mubadde mukwataganye buli kimu kijja kuvaayo. Mubeera mubadde mumaliriza okubeera nga mwezina era musobola okwogerezaganya. Gwe omukyala ky'owulira oli kimugambe nti neetagayoko ak'obudde obwo obw'ekiro eyo saawa mu matumbi eyo saawa 8 saawa 7 eyo saawa 10 eyo, bw'owulira ng'obadde okyetaga munno mugambe. Kubanga bw'obeera obadde okyetaga kitegeeza ojja kugenda ewa John Bala abeere ng'akola ki ng'akikukola omulimba omugambe nti kaŋŋendako waneeno naye nga si gy'ogenda. Ekituufu kiri nti ogenda bbali kubeera ng'ofuna ak'ekiro kubanga omusajja tayagala kubeera ng'akola ki ng'akikola. Regardless okukoowa kwe tukoowa mu mirimu gye tukola, bw'oba oyagala gwe ng'omukyala mba nina okubeera nga nkuzina. So kitegeeza bw'obeera mbadde mukwataganye bw'onookwakiririrako naawe ng'oyambadde bubayiko obuyimisa n'obeera ng'oneekoonako n'obeera ng'onoonya omukira gye guli munda n'obeera nga okwatako, nja kwongera okubeera nga nnyima era nga bwe manyi nti nno tewajja kutuula nina okutuukiriza ensonga zange ng'omusajja, of course nja kubeera nga nkuzina mwobwo obudde kubanga mukyagala nnyo. So gwe omusajja ali eyo naawe omukyala ali eyo andaba munno muzinyireko mwobwo obudde kubanga akisubwa akyagala. Naye ng'ekikulu kya byonna communication, kubanga omusajja ojja mukwatako akubogolere akugambe njagala kwebaka saakuzinye tugenda okwebaka. So communication kyekikulu. Kansobere mufunyemu ekyokuyiga kojja ntambye essimuto mubeere bulungi.